It is an insult. You can't have MBs on an iPhone. Why? Anakuwa nachi? Then that's not the phone you're supposed to hold. Mm-hmm. When it comes to, I usually love people not to get a statement. Zinange funayo. If you can Afford an iPhone. something. Yes. Chivolaba, me, I have a policy. If I can't buy two, Mm-hmm. it's not my class. To what? If I can't buy two of them Mm-hmm. at the same time, Yes. it's not my class. I'll wait. Nja kulindako. Paka nga owulira nga Nsobola nti kubanga kati zombi. bwe mwanga vanyo ofunye iPhone eyo ogiguze osala ekkubo ne weekanga negwa wansi neyatika kiba kiwedde igenda kutwalira omwaka omulala era ogisonde. No, oba oli mu drama. Neyatika wati screen yokka oba owoomye. Kati oba olina kulinda kati if I can buy two of them. Why two? Because I know in case anything goes wrong with the first one, I can just go and pick up another. Lwaki olowoleza mu negative? Do you think kyangu nnyo gisula because of the mulimu gy'okola nti oli up and down? No. One time I was discussing with one of them, I should say successful men. He said a statement that life is precious. It's the only thing that you can have in one quantity. You only live once. Oh yeah. You can't live twice. Okay. Unless when you're in heaven. It's the only thing. True. Chivola bakugamba mubo yetago mutima ogwokubiri gwabbe oyina ogugula ate nga si buli gumu gw'osanze balina gujja mu muntu mulala who is compatible with you. Kati bwe kijja mu bino possessions, meaning if you're to buy that one thing and it gets a damage, you can't maintain it. Right. If you buy that one thing and it gets a damage, you can't use it again. So you're going to go through the same frustration you went through to purchase it. Nenga there is something that does the same function of that very thing you like, and it is there. You go use that. There is taste and preference. It is okay, but we all have to understand ability. Okay. And wants. Yes. Yes, ochagala naye okisobola. Chibola oli omuli wangamba muno abakyala babbeeyi. Waliwo kati gwe gwogenze ko si yewo. Waliwo owuwo. Tagenda kulaba ssente. Sigwayagala. No. Saga baffe bawansi eno njagala nge ba Kampala Road. Anti kati ogenda musisinkana omukyala naye akugambe nti yesu onjagala naye ate sitasiyo si gye njagala. You're both going to frustrate each other. Exactly. It depends on what you look at in all things. Kebe na nyumba. You're going to construct a house. All of us want to have a mansion. Yes, uchimanyi sobola kuzimba mansion neggwa. Nekulema okumaintaininga. Because they require maintenance. Togenda kuba na mansion, 8 bedrooms. You have a very big, you have you have a sitting room like the lounge of Serena. Yes. And you have no one to clean it every morning. Omukozi omutagenda bikola byo. Right. Ojja kwetaga emmere every lunchtime I want to have a 6-course meal. Supper 6-course meal. Nayo ina sente zinabimaintaininga. Kuze nga 6-course meal ogamba lero ogenda kufula katunkuma, dodo, cabbage, mukene. That is also there. Yes. It's a meal. And you can also enjoy that. Nekisinza gwe mpicha kijojjiddemu. You're right in a way, but tulubira binene. Yeah, I always encourage. We love challenging ourselves. We challenge ourselves all the time. There is you challenging yourself and as well getting in a state of anxiety. Okay. I've seen very many people who want to be at the top. Naye nga bimulemye okutuukayo for some reason. Lwaki kimulemye okutuukayo? Nti strategy zayagala okukozesa tezijja mu nfunayo. And it's quite challenging. And sometimes when you get a bandwagon, Freeman akoze ki nange ekyo nje nkyagala. Ola naye asobola okukikola nange nsobola okukikola. Is that good or bad? If it is a source of motivation, it is okay. If you look up to someone who is better than you, then you work towards it. But if it's a source of pressure, competition katali healthy. It is not good at all. Nze nzikiriza nti nno nina obusobozi okufuna ekyange mu ngeri eyange ne mu busobozi obwange. Kati I'm looking at some of the youth essaawa eno. Olaba abaana abamu njagala kuvuga, njagala kubanga nne mu apartment ya mitwalo 6. Yes, that is nice. That's your dream. Yes, it's okay to dream big. But how are you going to get there is the question.
That is why many of them have chosen other ways. If you're clear, bw'olaba employment system gye tulimu eyaffe, togenda kera kumakya ku myaka 4 nga you have everything under employment of musaala. Ate COVID yatulagako. Osobola emyaka 2 nga tokoze nosigala ng'olyanga bw'olya ng'oziyimiridde nga bw'oyimiridde. No. Kati ndaba abaana they party every night. Naye nzitula wansi neŋŋamba kati nze nensoka ntunamu neŋŋamba yesu kale ssente weeziri naye ekitone ennyo bw'oba oyagala okupatinga. There is what we call sensible, should I call it sensible? There is what we call quality outings. Nogenda mu kifo, you receive good service, you have good ambience. Kati imagine ngagwe you enjoy having this environment every time. Mwana ki mu kibuga asobola ogimaintaininga ng'ali ku musaala on a daily. Kisinzanizwa ku myaka. Kyobalaba nti emyaka kikulu. Kati muvubuka ali wane mu 20s, oli mu 25 bw'akava campus, 20 to 35. Okyeyiiya. Kati ogenda basisinkana nga they have some support from somewhere. Exactly. Someone who is financially more stable than they are. Babayita ba blessers. Mubamu amanya munnaye, abavubuka balina amanya gaabwe, balina bashigazi, right, and all that. Ekituuka ku bantu abamu nga they have self-worth. Even if you have it to your best, if it involves me letting go of my values and beliefs, it was nice meeting you. Right. You take your leave. It is okay. It's better to wait than to regret. Tebabiwulira. Tebaagala mukimanyi. Welcome to yet another edition of Share with RKB. Today with me, omwami muwida amagezi galina mangi. Is one of those people abayogera n'empuliriza naddala ab'emyaka emito. Nti bw'akwata ku kintu ayina engeri gy'akinnyonnyolamu nawe kennyini n'okinnyonnyoka ekinnyonnyoko. Ankyogere bw'etyo. So oleko right akutulolyako engeri tuyinza okugruminga bayite functional leaders, abakulembeze. Oyinza okutunulira omwana wa waka ng'olaba mu butuufu ayinza okuba nga ajja kuba mukulembeze naye n'okigayaliraawo n'okiplayingirawo wansi oluusi omwana n'okimujja namu oba nawe kennyini ng'oli okyewulira olabadde omukulembeze naye ng'obuvumu obuto bulina. So ffe ng'abazadde, community ne government esatu tuyambako etya okugruminga functional leaders. Tugenda okubeera olunaku olwaleero nga tukyogerako naye ngenda kusaba yeeyambire kennyini kubanga ebitiibwa wenyinza obbirekayo ebisinga. Amannya gange, I'm Gita Emmanuel Freeman, and the counselor by profession. I'm a leadership coach and trainer. At the same time, I'm the public relations officer of Uganda Counseling Association, and it is an honor to be with you here, Ruth. Because mbadde nze nkulabira mu balala eŋŋambo why luli kyalumu era Mukama atuleese ffenna. Amina. And for the time I've interacted with you, even until when we are able to hold such an event, yes, you're doing great work. Thank you. Please Thank you keep so much. Thank you. Never was a kukola ku radio. Asoke nkujjayo ku mulamwa gwa. Because your voice, you know, when I go my viewers, muwulira eddoboozi li so deep bulungi ddala. Leka mugende mu comment section mumbuulire what do you think about his voice, Freeman. Era yabadde akola ku radio nga ki and program ki yabadde akolako ako nkabalekedde. So tebampa abanoonya. By the way, naako kakola. Abanoonya weetaaga eddoboozi li deep, you know. Tokaagala. No, it would be something great, but not for my qualities. Okay. Yes. I like that. Exactly. To groom is tutya? Abana tusokana kugamba what is grooming? Grooming. Yes. Otegese otya omwana okubeera omukulembeze. Yes. How have you prepared your child to be a great leader? Omanyi, we have a challenge in Uganda. Not only in Uganda, in the whole wide world. Okay. Tulina weno challenge ejjawo nti we have very many positional leaders, but they're not functional. We have positional leaders and we have functional leaders. Banjawulo mu. Okay. Kati positional leader bebo nti ndi mukulembeze ntula mu office gundi ne gundi that is all. Era if you are very keen, I know many of you know some of your leaders who you know that have done totally nothing.
talina kyakoze ye kennyini naye teyeeyambye nammwe tabayambye naye nga mwamusindika n'occupyinga position eyo. That's why I'm saying they are positional. Nti yatwala position gundi for safety purposes nga nzirayo kaname kwogera mannya naye mubamanyi mubalaba. Kati waliwo functional leader yoyo omukulembeze akola ebimusuubirwamu, akolera abantu be n'omulaba nga they have gone out of even their comfort zones to deliver. Oli n'omugamba nti kale you are the head boy of the school, mazima ddala n'olaba nga head boy notagala mugati gwe head boy omulabira from afar n'ogamba is he the head boy? Like yes, and you're like wow. N'oyingira ekifo ekimu ne bagamba oye kansala w'ekitundu and you're like wait a minute, bamufaananye bufaananyi oba yeye. Okay. Speech zero, conduct zero, conversations zero, nga buli kimu tulina ky'omuwa. Waliwo omukulembeze ajja n'ayogera. There are some people who have a commanding tone, but it is not aggressive, rather it is assertive. Ajja n'agamba ladies and gentlemen, naye mulaba mutya singa tugenze ne tukola kano waneeno, ogamba nno olina ensonga tugende tukole. Oli najja n'agamba naye mmwe muli waneeno temusobola na kulongoosaako wano biki n'atandika okuyomba. Oyo taba functional. Omuntu ono tumuyamba tutya nayo okwezuula azaalibwa ng'ali bw'atyo? Waliwo abantu abamu it is either yabiraba byakola, they learnt them while growing up. Is what we call waliwo omwana agenda n'akula, they learn things without their own will. Mami alaba daddy akola kino, alaba mami akola kiri ku ssomero, alaba head teacher abogola bugogozi, alaba abasomesa babogola biki. So they grow up in an environment nga kyayize tekwali kwagala kwe neyakiyitamu. Kati ye n'akula nga amanyi leadership ali bw'atyo. Kibula leadership training bwe tunatuuka mu maaso ngenda kunyumira step omwana mwalina okuyita mwonna. Waliwo n'omuntu omukulu n'omulaba nga bagamba naye ono omwana ddala olina okuba mukulembeze. Naye nga yabiyigira wa? Alaba mami byakola ewaka, alaba mami engeri gy'abakoleramu duty rota, n'ateekako so and so has to do this and this and this at this time, n'abalagirira you shower at this time biki, n'akula nga bamuyisiza mu system eyo. Wamakale olwannemesa sho oba akyuse position. Omulala n'omulaba nga ne daddy naye daddy waabwe alina engeri gye yabakuzaamu ewaka nga balina values, balina beliefs, balina attitudes. There are things they look at that encourage them to do better. Abira omuntu kati ebyo land experiences abiyiza akula. Aliwo abantu be tulaba wano eno waggulu betujaji naye kati ffe nga bakansala omuntu ayinza okujja n'akuleetera ekizibu nga kitandise kati yes naye nga it is as a result of things that happened to them in the first 18 years of their life. That makes sense. Waliwo ebyetaali bituufu ebitagatta ng'akula tebamuyigiriza teyayiga. I'll give there's some basics banange abatulaba bw'oba olina omwana, there are some basics ze tulaba abaana ze batasobodde kuyiga. Ngaki? Kati kubamu akafaananyi being polite. Polite ng'afukamira? But those are physical things. Obukulembeze tulina gw'ogenda fukamirira. Obukulembeze it is how you communicate that attracts people to do what you want. Kati ogenda sisinkana omwana nga muva buto bamuyigiriza okuba omukakamu, bamuyigiriza okwogeraganya n'abantu. Abagenyi bazze jangu oyogereko ne ssengaawo. Otandika kati senga mugambe wasomye otya, senga mubulire olina ky'oyagala akuyambemu, ne kojjaawo nno wuyaze mwandibadde nno munyumyamukko. Like they integrate them into society and show them what are the basic things to talk about. Ekyemu n'omwana ogenda mu ddwaliro n'omulekera dokita annyonnyole dokita wadde wooli. But sometimes bw'otuuka mu ddwaliro dokita ayinza okugamba omwana waba ali above 18 bayinza okugamba ofulumemu, naye waba ali muto omwencouraginga to share and talk. Yogera awulira otya? Nolwo abazadde batuuka n'agamba omwana musawo ono olubuto olumuluma n'omutwe gumuluma. Naye ng'omwana kale ekyo kye yakugambye gwe nga maama, naye ate ng'ekimuluma kiri walala nnyo ng'ate kikugamba oba maybe yabadde abuukabuuka
akantu ne kamufumita somewhere kati kimanyi bwakugamba engeri gy'oli strict ojja concludinga n'engeri abaana baffe gye boogeramu n'abalala. There are some times where you see kids play nolaba ng'omwana ali aggressive kati gwe ng'omuzadde omuyambi otya abaana bazze okukyala ewaka ewammwe, the kids are playing around and all of a sudden you see your kid being your kid or that of the neighbor ng'ali so rude and aggressive naye muli waffe kola biki kati bw'oba omulabye omuyisa omugambi otya ate okubeera aggressive aba akola atya akubeera aggressive ng'ebintu bye by'amaanyi tateesa na banne yasazeewo I am the alpha and the omega. Wow. Kati ayagala banne bagambe nti baba nikyakobye kyeŋŋamba nange nikinkoba mukitegeera so obukulembeze bweviira ddala wansi. Kati omwana bw'atyo oba ogenda mu handling otya? Kati tulina most importantly kati nze am a leadership coach oli bwajja tusinziira level kikwajjidde tulina steps kati abaana bano ab'amasomero minimum 5 days training. That's a week. That is a week. Yes. Companies we go also for 5 days a week. Bano abato zibe ennaku 2 because attention span yaabwe ntono nnyo. Nebigamba kutegeera. Ngena mugamba aggressive agambe kati oba agamba ki. Oba kika kya biscuit ekyo nakyo. Oba kya toy. Kati oba olina okugenda mu level yaabwe nomanya nti bwe baliyo bali. Kati we start on various things. Communication is number 1. Oyogera otya n'abantu. Omuntu wabazze kale you've done something wrong. Nagamba naye mbasiru mmwe mukola mutya bino. Kati gwe nawe woba kale oli mu nsobi naye okuyita omusiru kigenda kukunyiiza. Ogenda kunyiiga. Gwe omwana. Ne bw'oba gwe omuntu omukulu. Soka n'ogamba naye kyekinvumya. Ogaana okukikola. Naye sisinkana omwana omuntu ajja agambe naye bannange. Tugenda kukola bwe tuti. Munyambeko tulongoose wano. It is polite n'oli agamba kale kamuyambeko. Ati bazadde kati naku zino abazadde jjukira bwe twakuzibwa kali naffe bwe twagala okukuza abaana baffe nti edda omuzadde bwamulabanga mu kamwa ate eddala omuzadde teyabeeranga polite nti agenda kwegayirira how you're under my roof under my roof my rules. Ngenda kuwa ne example essaawa eno bazadde baffe baatukuza mu ngeri gy'eŋŋamba nti yali ntuufu si nti ffenna twakulira mu nnyumba za njawulo. Waliwo abazadde abamu abaategeeranga okubuulirira n'okuvuma byawukana. Bw'olaba ku ffe twakula nga simanyi nti maama tatuvumanga nako. Then you find a mother mbwa ggwe musiru ggwe muzimu ggwe naye oba ggwe ani akuloga ena kujja wawamma okiraba ani akuloga iringire embaata eno and then for us tugamba naye mwana ggwe n'omujjukiza nti mwana namugamba naye gundi abazadde bamu nja kukuba nja kukwettira naye ate abaana balinamu ekintu kino bwe baba bakula bw'omugamba ekintu ky'otagenda kukola banaye don't commit yourself tinja kukuba n'addamu okukikola n'ogamba nja kukuba ajja kumanya maama muyimbi maama muyimbi ajja kuyimba leero n'enkyayimba kyekimu akuba nsolo y'abato bino byo bibye naye bw'ogamba omwana nti nja kukuba tokiddamu bw'akiddamu wamujjukizza omumukuba mukube amanye nti okyogedde ate bw'oba okuba kubanga ogunjula tokuba kulumya. Waliwo omuzadde akuba omwana n'akasuka y'eri n'amukuba ku bisenge n'akwata gweya amasannyalaze n'akuba. Zaabangira ffe nga muzeeyi akusalira embooko era nalaba baganda bange sijja balimba nze tebankuba kibooko. Ate nalabikiranga mu bakulu bange nti ye bamulidde 5 ate nzitya. Tusitemu emabega ffe nga newaka balwawo okukuba kubanga twazikukanga omanyi programu ani ayoza ebintu leero ani ayoza ebyakyayi ani ayoza teri kutuulaawo nti gundi genda okole kino. Kati waliwo nno omuntu n'okola bw'otyo nnyo nga bw'oyogedde mulina okukola everyday. Olina amanya nti yafumba kyayi ssaawa 12 alina okuba nga yasoso zzukuka n'asiimula ennyumba naye ate olwokuba alabye nti agenda oggolola engoye akyebase n'agamba nange nja kuzuukuka n'oli agenda okuzuukuka kwemu naye nga ate olina okukilininga ennyumba. So how do you manage such a situation? Take out penalty. There is an action, no, there is a reaction for every action. Yes. Buli kyokola waliwo ekirina okubaamu. Kyobulaba gwe gamba omwana nti actually I want parents to communicate.
mugambe woba tukikoze kino kye ngenda okukola Okay. naye tukira ku makya omwana amali kukola ekyo then olyoko mugambe kino kye ngenda okukola. You're not fair. You should have communicated. That's why even when we are at work, there are deadlines. Yes. They ask for a report and they give you a deadline. Yes. So whatever you're doing, you know the deadline. Yes. I like it with the way, although it's not fair, we have some more. I will not mention the nation, but it employs our people here. For them, you come late an hour, they deduct salary. Era bakikugambirawo. Abamanyi mubamanyi. Bamanyi tegeze. You come late an hour, nga batema. You leave earlier, nga batema. Kati obikola byonna omanyi nti penalties being affected. Naye kati gwe ng'omuzadde omwana omuyambi etyo okutegeera nti kino bwe kitakolebwa. Ffe taata yatugambanga bw'oba okomezaawo report nga tetegerekeka pocket money tetugenda kulaba. Era nga nkimanyi ekyo mba ku ssomero nga nzannya naye nga mmanyi nti taamu eddako pocket money nnyinza obutafuna. Kati nzannya neegendereza muli ekiba kinzijukiza nti oyinza n'okuyingira n'ebbiri, oyinza n'okufuna ettaano zokka, oyinza n'okufuna sukaali yekka ku luno. So you always want to do better because there is a penalty that has been communicated. So is there a way, like penalties ozikolamu eri abaana obanga bw'okikola ku muntu omukulu n'abaana bw'olina okikola? No. Kati ku muntu omukulu it is more of a punishment. Okay. Ku mwana omuto you need to motivate them. Okay. Put a motivation. Era nze nzijukira nga nkyali mu nursery. Era ddadi yatugambanga if you are part of the first 5 olina ekirabo. Yeah. Era nabifuna ebirabo nze nabifunanga. Era olwo nali ow'omusanvu bannaye nakaaba. Mama, nakaaba era nankinana muno ekikyo mbadde ekirese naye nkizaayo. Era nakizaayo. Kubanga asooka kulaba report naye ebirabo byabeerangawo. Era babireeta ffe essomero lyaffe nga babiteeka ku mmeeza byonna nga bakusoma wali so and so daddy said, mami said. Noba oli musanyufu kati nga tukolera ekyo. Omwana omuto bwe tuba baakubagunjula tuteekewo motivation. Naye ate tokyamya bakola maki? Akakyama mamera kamenyeka. Omuzadde bw'aleka abaana era nze amazima gali nti I don't visit people with children at home. Why? Aneda. I keep visiting my friends. We meet in areas that are open. Abaina abaana? Leka abaana bewaka. Lwaki? Otyo kujajinga. Ruth abaana munaye mubonoonye nnyo. Ba mu ntebe ya daddy. Oli awo okyadde ew'omuntu ate bano abazadde baba mulowooza bannaye mufunye ku ssente ensaamusaamu okyalina pocket change naye beeyisanga ogamba be baprintinga oyo be badda mu kifo kyamu tebire bateekako signature. You seated there akaana kajja mami kajjawo essimu yo and you're like I'll bring back the phone. Bana he's good with phones and in my mind I am like yes he's good but not with mine. Not with mine. Bana bonagimujja kagenda tukaabiri oyagala akaabe. Abaana muno bakuza mu system eyo n'atuuka paka mu P5. Kati ate gwe kamaze okukula tewakalaga nti no there are boundaries. Yes. The boundaries how far you should go. Because if you don't tell this kid from the start no. Abazadde dda there is a video I have seen on TikTok how our parents used to treat us. Bakugamba togenda mu masanyalaze gajja kukuwa. Nabakuleka. Genda kati n'oyiga nti ago gakuwa. Nze nakolanga kocha uga tokwatawo awo nolemera tokwata ku keto nolemerako ne ngamba kali ne nkulinda. N'okabulaga yacha. Kati addayo. Naye waneeno we are shielding our children from the repercussions of their misconduct. Okay. Omwana wange bambi kajja kunkabirira ekiro kyonna kaleke okajja kabafone one night tagenda kuddamu kumweraliikirira. Anti abaana katugula bagule munnange. Mubagula wa? Abaana bakyalabika. Ati balabika. Eri ewaayise ettaka bagamba loo family abaddemu abaana 7. Bane mukama abasaasire. Abaana. Anyway, keeping other factors constant for our viewers. I know there are very many of us who are looking for the children, others who have them, but they are not present. Oli baddeko n'omwana mu nnyumba naye nga taliiwo. They're always in their bedrooms. Nga ne bw'abazza okutula naye mu ddiiro.
n'atunula n'omaliriza nemala okulya sappa n'omugamba good night n'ayingira mu buliri nga tali ku gadget tali ku kintu kyonna tayogera naawe nga taliyo naye ng'omulaba physically olebaddeko n'omuntu ng'akutunuulidde naye nga takulaba what you've also been in that same state ng'olina ebulowoozo biri wala yatro naye ng'olaba omuntu omutunuulidde bw'oti naye tomulaba nga toliiwo ng'omuyiseemu abamu n'aba ng'ayogera omuwulira naye tomuwuliriza nomaliriza n'agamba yes naye nga takuwuliriza ataliiwo. So most importantly njagala abantu bategeere nti obukulembeze butandikira ddala waka. Obukutandikirawo nawaka mba nina okumuwuliriza bw'abaako nekyaŋŋamba oba nze I just have to nurture. When do you create the time for talk? Amona alina okumanya ddi lwe ŋŋenda kati njagala buuza omuzadde ali eyo omwana we asooka kukonkona ng'ayingira ekisenge kyo oba amala gaggulawo n'olubanjula olwange kaba kaweddemu bw'olabamu ng'omwana amala gaggwawo kati tagenda kutegeera nsonga ya boundary nti bano bazadde bange kino ekisenge kyabwe si kyange. But also coming back to you as a parent omwana amugamba knock before you enter. Yes. Do you knock before you enter their bedrooms? Because it is part of that. But why should I knock? No, privacy. That's my house. Yes, it is. But at the end of the day, this same parent is going to grow up thinking it is okay for anyone to barge into their bedroom just because it's the same thing that used to happen to them when they were growing up. But Freeman, ono mwana wange. Yes, what? Bwe naakonkona alina byagenda okukweka. Byamugwako bugwi ne baakola ki? Kati byagenda okukweka yabiyingizza ng'oliwa. Nga ngenze kunoonya ssente. Ogenze kunoonya ssente. There are some other ways in which you can be able to find out some of these things. Okay. For example, you can do a bra checkups. Yes. No kira no konkona tititi. I want to check your room as the owner of the house. Omwana amanya nti yes, as much as mommy is implementing something, but andekeddemu akatiibwa akalagamu nti no maybe I could have that kind of good behavior with me. Nomulekera kyekyogaanye muno nti no motivating them. Omwana omuto omuzeekemu kali nti kali yes manyi yo teenager naye nkuwa ekitiibwa kyo mu ngeri gy'olimu. Nti kati wenkola search eno nengwa ku kino na kino na kino ngenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti. Okimanyi you could even be badging in all the time. Omwana amanye essaawa z'otomera ekisenge. Nz'okomerawo. Agamba maama eziwera saa musanvu aba yabuze dda ng'ali mu tulo. Kati gwe by'oyagala okumusanga emisana ng'akola abikola kiro nga weebase. Amala kuyitako n'agamba taliiwo. N'akola byonna by'ayagala ng'ogenda kujja ku makya okumala gatomera oyingire. Ogenda musanga nga yeebase. Ogambe oh my baby. Be yabikoze weebase. Amanye essaawa z'ofuluma n'essaawa z'odda. Ekyo no kituyigiza nnyo ffe abamaama Bafirika ekyokukonkola ekisenge ky'omwana. Oba omuyambye nnyo. It gives them the sense of self-respect and being respected, regardless of the fact that you're my mom, you're my dad, but still, kinyambako nange okumanya nti kale bwemba olaba obuyingira obukulembeze no waggulu obuze butulina abaana bali mu masomero era n'asobola okulaba ffe wano olunaku lwali omwana oba oli mu masomero ng'oli mukulembeze they have sent you to serve, not to be served. Yeah, what's the difference? Kati the one to serve is the one that says to all of us to kole involves themselves and the rest. Ladies, let us move out of the dormitory. Tebalinga bano ba King Kong, we have the characters of the King Kongs. Ya commandika bukomandizi. You go, you oba mukubogoka buli kaseera. Era ogenda kwesisinkana oyo abogoka bagenda maliriza bamukyaye. Kati gw'omala gatomera kisenge kya mwana wo. Yes, ogenda ku implementing a discipline. Naye agenda maliriza there is a connection you're cutting between you and them. Nti sinywa mwenge. Sireeta bawala waka. Sinywa njaga. I don't do anything wrong. I'm always in the house. But still mom and dad just barge into my bedroom. Balatukisira n'agamba whether you're good or you're not good. It's the same thing. Tugende maaso. Ye nga amala gakola amanya nti no whether you're good or you're not bagenda kuyisa bubi. Agubye. Agenze. Kyobulaba abaana baagala nnyo ogenda mu hostels. Bana ekiri ku hostelo era ba fresha buli muzadde wa fresha bambi. Nkuwadde Sara ya mama Maria gumira ku sapule. Kye nasanga mu hostel ya muwala wange yakayingira first year.
naga abazadde bannange baba bamanyi ekigenda mu maaso. Omwana amanya vudde mu kkomera. Right. Ngamba kangende nkole buli kiramu. Embwa gye bajja ku lujegere. Kangende nkole buli kiramu. Nti omwana abeere waka nga they feel suffocated. Awulira mazima ddala everything of mine is being stopped. Tulaba tukufaako. What is that? I had a parent ng'awoza omwana muwadde buli kimu. Mugulidde iPhone. Kids. Yeah, abazadde abakozeeko mu UK abakubyeko ebyo mu UK eyo nze simanyi nagumanya. Akomawo, no, you know, I bought her an iPhone 13 and I'm like, I put Wi-Fi. Mugamba, okay, wagula essimu. Kale. Essimu omwana agikozesa ddi? No, you know, when I'm back in the home, nina bana omwana ngali nange tunyumya. N'Oluganda. Ate munnaye. N'Oluganda tubalugiramu Oluzungu. Tunyumya. Kale, ogenda okwesisinkana omwana amuwa essimu. Naye wamuwa essimu agikozesa ddi? Wamuyigiriza engeri gye bagikozesaamu. Tukopya embeera z'Abazungu naye user manual tugireseeyo. Nino omuzadde kati agamba nti omwana wange it's okay to have a boyfriend. Nkusaasidde. Gwe walibadde olowooza otya? Ojja kukaaba. Kyalibadde kitya? Kati gwe ng'omuzadde yes ofunye boyfriend, omwana omukkiriza ofuna boyfriend oba girlfriend. But did you tell them how best to behave before they get into a relationship? Oba oyagala ayigireyo nga bamaze kutomera. Olaba abazadde abamu batula wansi nanyumya n'omwana n'akizako mufuna n'amutegeera. Wano mu Africa naddala Uganda banaye abaana baffe abatanaweza myaka 18 abatamala na senior 6 they can't manage love. They can't. Olaba ffe abakulu ffe gwe guzunza. Right. N'otula ku laptop bw'oti ebigambo biraba naye tobitegeera. Naye ng'ebirowoozo biri wahani. Yakugambye we need a break. N'olyoka ogamba naye. Naye kati kubamu omwana wo. Agenda kutuula mu physics class eyo nga bamugambye omutima bamukyayi. Alaba omusomesa awandiika physics formulas yawulira chao. Kinyowaye awulira Luchina. Bamubuuze gwe were you here? Nti Bami Freeman ndeka. Mukwano. Kati leadership. Yes. Going back to another part, until you learn to lead your own life, you can't lead another person somewhere. But this is a kid. Agana kuyiga kulidinga ati obulamu bwe nga lukimuze musalirawo. No. There is an age where now we are getting to. That omwana between the age of 0 to 14, they need a lot of guidance. By the parents or the parents. Be around. Because oyinza okubanga okuuma lubugo. Lubaale nga yagenda dda. Naye nga gw'oli awo naye nga bububu oyo yafuuka dabwabwabu akola ebikulu mu bulamu bw'abantu bangi. You mean mweyo age space gyotaddewo eyo bracket gyotaddewo mami oba daddy oba guardian enala kuba present mwe muli talks. Mwe muli love, mwe muli compassion, mwe muli motivation, mwe muli support. Mwana janaga, mami, I want to be the head monitor. Really? How would you want me to support you? Natandika. Okay, mami, I would want this and this and this and this. Okay, you've told me all this, but I see these 3 that you've mentioned can put us somewhere. Can we go with this for now? Nemugenda mu maaso. Nagenda mu campaign n'obaawo. Nagenda mu gundi n'obaawo. Being available by the way bazadde bannange ezo sente za muzikola naye abaana siziyitaaga. I have a parent who was saying omwana muweerera omwana mulisa mwambaza and I was like yo madam ono mwana teyakutuma kumuzaala sibu omwana teyakubira simu nawe oba yawajufuna telepathically oba awulira musuwa nga gugamba daddy njagala kuvaayo nzijayo release wamugjayo out of your own will. Beerawo omwana full time. Bino byemuwoza muweerera muliisa buvunaanyizibwa bwo. Toleetera mwana kulowooza nga gwe okumuliisa n'omuweerera. It is you doing them a favor. Right? No. Kibulaba mu bazungu ze nkyagala nnyo musango munene nnyo. Wotaweerera mwana oyingira komera. Now when I think. Angie? Tukireke? Okay. You would see all those in town studying. So from 16 up to 2018. From 16, actually from 15. Okay. Omwana bayingidde active teenage life. Okay. Where now they are having a lot of things, their hormonal balances coming in, there is influence from peers, there is a change. Ababadde amasimu internet is now kicking in, their emotions, the need to express their love is coming in. So how do you support them to express their love?
We are listening. Ogenda osisinkana omwana omu n'ogamba omuzadde n'omubuuza omwana we asinga kwagala ki naye oba kiki oba ayagala akapiira Oh Lord, katamanyi. oba omwana Is that ayagala possible? bangi naawe afuluma 11 ayingira 5 talina budde bw'abaana alina obudde obukola ssente which is okay. Ogenda okwesisinkana in the long run nga yes omwana wo waali Netaliyo. naye laavu gye yantadde mu bintu ebirala ebikulaakulanya agigenda giteeka mu bintu birala nnyo. Olaba lwa abaana baagala omupiira. When is Premier League starting? Bana nze omupiira sigwagala, I will be honest. Naye olaba abavubuka nga Premier League atandise era nobalaba ku status zaabwe ya girlfriend era waakunyiiga. Something that diverts them from these other feelings. Olaba omuntu ng'alina passion for football n'awagira ne laavu yonna kati laavu eno n'agikola n'agiteeka mu mupiira. Ebeere yeetoddeko mu binaagenda mu birala ti ne bw'anaasala eddiro ogendako kale mu biri eri ebirala tagenda yenna taggwayo yenna ayina gy'asobola okusikira nadda. Ogenda osisinkana abaana bawala bamu nga they love music nga bana alina omuyimbi gw'ayagala ng'omu gwe yeegomba agamba nti I want to be like that one. So the love they give to those, the love they give to you ogenda kwesisinkana nga it's proportional nti buli wamu alina waateekako obudde naye omwana we atalina kyayagala kyonna bw'alifuna kyayagala nga kimu bwe kiti nga si kituufu tagenda kuvaayo easily. Ate oyinza n'okukimanya nga is too late nga already yali ayingiddeyo yenna gwereddeyo. Omwana wayingira mu njaga bw'ati nga talina kirala kyakola. Hayiti ezo zimanyi abaana bakubwa mwana agenda n'alinnya n'oba gw'oli wano eno otudde naye mu ddiiro yesu omulaba waali naye ng'obwongo buli mu bwengula alinnya Emirates togulangako passport naye agirina alinnya n'adda ne bamucekinga in and out. Naye olw'okubanga nti tewamuyambako kuzuula how they can divide their love into very other things around. So how do I help this kid? Kati tukuddayo back to basics. In leadership or in training leaders, there is what we call role modeling. Okay. Gwe ng'omuzadde weeyisa otya? Oyambala otya? Nze role model. Oyogera otya? Okay. Because remember the statement, charity begins at home. Abaana tulina abazadde abajjeeyo ku masomero gye tukolera naawogana omwana wange atuuka atya wano and I'm like omwana ono we yali ajja wano yavaawa tiyava waka era gye namujja simba wakati awo kati maama omwana otulako dde naye waka okumanya biki byakola mutukanda fiizi mba nnonya fiizi simba wakati awo nti kale nze tukozeeko ekyaffe mu holiday mbuulira programu gye wawa omwana gy'akola abeere waka alabe TV wifi kweri Netflix gy'omuteereddeko ogimonitaringa nedda Netflix era omuzadde ali eyo Netflix byonna mubikole naye Netflix yekyasinze kati saawa zino okuyigiriza abaana buli muze omulungi n'omubi neefuna obudde oyingireko mu browse history ate Google yatwonoona yaleetaka incognito omwana ajja n'akola byonna byonna byayagala n'alaba byonna byonna byayagala n'amaliriza nga wogenda okebera essimu ye nga tebiri. Now for me, the children, I have my nephews. Tuwagulawo Google accounts zaabwe ne tubawa tabs. I monitor their tabs even when I'm not with them. How? I just get to my phone. I log into the family. It is called Family Link. Kaliyo ka app wakita Family Link. Genda ku Google kanonyi Family Link. Otekamu Google app z'abaana zonna Google accounts zaabwe. And you directly link into their tablets. Nsobola nemba nyimirira ne nkwata essimu yange. Ne just go into the link app. I see biki byasembeyo ku browsing in the last 5 minutes. What apps did he last use? Biki nemanya nti kino kyakola WhatsApp agimazeeko eddakiika zino. Normally is anti woba okomawo mu guiding. You have a basis. Naye some parents don't know. So they come with bye babasomesa. Fe biseera byedda. So do you think abaana bano okubeera nga bali ku socials oba nga bali ku internet oba nga bali ku tabs zaabwe kale tuba timinga? Do you think? Yes. I time their tablets. Tablet yabwe egendako ssaawa 3 ez'okumakya. By ssaawa 12 eba evuddeko. Why? Because now I know by 9 omwana nti waba azukuse ku ssaawa emu asobola okukola emirimu between 7 and 9. Nti tablet ne bw'agiteekako tejja kugendako
nakisetinga. Wow. Nti tejja kugenda muli kimuyigiriza nti before you sit for luxury Ngenda kufuukira buzibu. oyina osooka nga tebina kufuukira akabasa. You know? Oyina osooka n'okolamu waneene ebikwetaagisa okukola. Ti bw'obimaliriza by 9 am era bw'eba egendako erina sound gyeplayinga n'amanya nti kati bantadde. Mu lulimi olwaffe olwa counseling tukiyita classical conditioning. Ky'obwongo bwe conditioning nti ne bw'aliba akuze ajja kumanya nti nsookanga kukola bye neetaaga kukola ne ndyoka nyigira luxury ndyoka nkola byenjagala. Kati 11 lwaki nkikola 11? No, lwaki kikola 12? Nti 12 olunaku lwonna omaliriza nti obadde oli ku ssimu obadde okola biki byonna byonna. It's now family time. Mommy and daddy are back. Connect with family. Your big brothers are back, your sisters are back, or you're back from school. Ate during school time, tewali budde paka weekend. Nti okomyewo, you're tired. You've played enough with your friends at school. Come back, take a shower, maybe take a cup of tea, watch news for a few minutes, genda away back. So you omwana gwe twogerako ali up to 14. Kati ono ali up like 15 to 20 oba omwana gwo conditioninze bulungi between 2 and 14. Kizibu okwononeka unless nga you have cut off total supervision and communication. Bebano nti omwana wange namuwereze Canada oyo aba agenze oba omuleka, they will be able to influence them. Ngenda kulaga example twagikolanga ku mbwa. Olaba embwa bw'eba ekula nga bagiraga nti nno basi osobola ogirekya n'ogiwa emmere n'ogigamba lya n'okuba aba n'ogamba nti nsooka kuba kade tinti n'erya. Kati lidde n'oleeta emmere n'otakuba kade n'etandika okulya n'okuba nti sikubye kade ki ekikuliisa n'okuba ejja kumanya okay, you do it throughout. Zeze embwa zolaba nti ojja kugireeta ogiwa emmere nga gusigwe mukama wayo tejja girya. That's training. Wow. Ejja gitunuulira bw'eti yadde ewoome ewunya bulungi egitunuulire emanye nti bwendya bagenda kunkuba kubanga it has been brought up knowing that. Some of us have been brought up knowing these things. Ogamba bw'okola kino edda bakitukubiranga okwenjeera. Olaba njogera ku kwenjeera. I don't feel comfortable visiting people's places. Right. Chola nkugambye nze sigenda mu bifo by'abantu. Ate nabwe kugira nti kizese tunatandikiddemu rather than nti kyava mabega nga bakugamba weewala bingi nnyo ojja kubeera mu kifo ky'omuntu ekintu kirwe bagambe gwakibye tolya mu kyalo tosabiriza. Omukazi yali agenda tutta oyo okwenjeera otunoonyeza ati munnyo mmere sigala wane wammwe tuloolye. Ate naye waliwo abakisussaamuko nga tebakkiriza abaana kusocializinga n'abalala bebo bosinkana nga they are having hard time connecting with society. Yes, batukizanga ku parties kokka. Which is okay, but there was a limit. Omwana n'omugamba ati kale zannyako ne banneighbor ku weekend. During weekdays beera waka waliwo batoobo. Kasita oba nga omwana wamuyambako na experiencing something. Naye waliwo abakisussa. Oh my God. Olina omusisinkana omwana ava ku ssomero nga bw'amugye ku ssomero bw'ayingira ekikomera. Era ekikomera akifuluma badda ku ssomero. Teriko genda nti kuwuga. Onaamutera omugambe nti omutadde mu hostel w'eppaba. Ayingidde mu campus. Ajja kugamba kye nayagaliza embazzi. Kibuyaga asudde. Ojja musanga ku Legends leero ali eri ku gundi ali eno wano buli wamu agendayo nga yejjukanya byonna bye wamulemesa. Yeri gye bajje ku lujjegera nti. Embwa gye batadde ku lujjegera ngamba nti kale wano musiru yadda. I know. Naye n'akomawo ewaka. Naye akimanyi by'oyagala ewaka ajja kwewombeka. Be nice. Naye ng'omwezi ogwo gwabaddeyo 3 ajjemu embuto 2. Oh Lord. Naye omulala bugamba yes man. Alina faces 2 eyawaka n'eyo hostel. Kyolaba bagamba it's better the devil you know than an angel you don't know. Nobeera nga weegomba mwana wange kumbe ne bakwana bennyini bwana mu wamuteeka. Waliwo omukyala kataazirike. Yali yewana mba nze omwana wange tasemberera basajja omu ku banne n'ava eri n'abwatuka n'aseka namugamba ati kiki amba ate wali kumba omu ku banne kennyini yali nga mu baana be nga muri busy. Nze omwana wange abaana abange so mu bukulembeze kinyuma nnyo omwana okumuyigiriza kuva eno wansi engeri y'okwekulemberamu. Okay. So after that, after 14 awo muleke yeevuge. Kati oba okyusaamu mu nkola kyobalaba nti bw'obeera emmotoka ya manual bw'oba ogivuga omanya ddi ow'okuyingira ennamba emu ennamba 2 zonna tezisobola kuvuga ku level y'emu.
zaawukana. Yes. Kati bw'otuuka ku level ya 14 n'omanya nti kati ono omwana ategeera. Kati tugenda kuva eri mu motivational. Tusale tudde eno nti what are the possible outcomes of your actions. Nti kati olaba owezezza emyaka 14 luli nali nkugamba nti it is okay to make friends but you should know the limit. Naye saawa eno why I was not telling you the limit osobola ofuna olubuto. Era ogenda kwegatta ne gundi ofuna olubuto. Endwadde ze zino ne zino ne zino ne zino. Naye bw'okwata omwana w'emyaka 6 n'omunnyonnyola HIV, STDs bikitagenda bitegeera. Aza sweet gw'omunnyonnyola. Agamba ye kati biki ebi. Ate kati oba omwonoonye. Agamba how do I get them? N'osimbula. When you meet with a person and do what? Naye ono wa 14 aba abitegeera. Nomugamba kati osunya amabeere. Abasajja bagenda tandika okulaba naye kye baagala kye kino. Okuze mu peas. My boy, okuze eddoboozi litandise okudipeninga. Abaana abawala bagenda kwetega. Naye okola otya? Kubanga amazima gali nti when you sleep with a child at some moment ogenda mufunisa olubuto. I know. And are you ready to be a dad? Father, yeah. Kati otandise okuleetamu the possible outcomes eziriganga ezimuyambako okwefuga. Ogenda okulaba nti yeye agamba so bankuzizza baŋŋamba I should make friends but know the limit. So now they're helping me understand what the limit is and to what extent. N'amanya nti kati awo omuyambi agenda adevelopinga buli kimu amanya okiwa mu level yaakyo. Abazadde abasinga tulina ensonyi tugenda twefunisa obusonyisonyi obutatuyamba. Olw'ensonga ki mbuto obutatuyamba ne balowooza nti nga bwe kyakolebwanga mu mulembe gwaffe ti senga awo yayogera naawe ebyo. Kati nze maama sobola kukola ki? Kwogera n'abaana bange okusinziira gye tusibuka nti omukyala omuganda otandika atya okubuulira omwana wo emboozi y'ensonyi. Onsekeredde. Temulina actually nze sibanenya. You are conditioned. Nti njogera na ssenga. Era kati naawe olaba nsonyi nnyingi nnyo okwogera ne muwala wo kubanga tewakyogera na maama wo. Naye okubanga wakyogera ne maama wo singa maama yali yakyogera naawe wandibadde olwo kifandinga nga kyangu nnyo okwogera ne muwala wo. Naye oli maama yakugamba nga ssenga ne kojja be babuulirira abaana abatakyaliwo. Okitegeera? Naye kati ggwe ogenda n'otunuuliramu mazima ddala ng'eyandibadde ssenga wa muwala wo. Naye muzima ogamba singa baddeyo naye ne bamubuulirira kati n'osikamu n'odda emabega. Kati ffe bakansala we tujjira ntujja buzi n'ogamba nti kansala Freeman nina mutabani wange wuuno naye waliwo ensonga ze mbadde njagala onnyambeko ayige. Kati awo ffe ne tudda mu guidance. Nensumulula guidance ye naggwe gwe wandikidde n'oŋŋamba my fears are these and these and these. Kati nze omwana bw'ajja naye nensooka mpuliriza omwana what are their concerns. Ayinza abantu balowooza counseling mulina sooka kufuna bizibu. Tolinda bizibu. Kikombaati nga tekinnatuuka. Tolinda kusika mugwa na mwana wo. Bw'olaba nga waliwo ekikyuseemu ku mpisa ze manya oba tosobola kikontrolinga funa omukugu yenna. Professional answer. Underline professional. Tulina ba educated singers and kojjazi bangi nnyo. Underline professional. Banange they are damaging. I want people whenever you differentiate between three things. Advice, guidance and counseling. Byanjawulo nnyo. How? Nti advice nkuwa amagezi genda okole kino na kino na kino na kino. Buli omu akisobola. Right. Guidance. Kugamba nti no omanyi oyagala funa mulimu nti awandika application bwoti okole kino na bwoti nti nkuwadde guidance nkuwadde nkulambululidde engeri gy'ogenda okifunamu. That is guidance. Buli omu akisobola as long as you are professional. Naye counseling, this is a therapeutic process that involves supporting the person psychologically, emotionally and socially. Nti ngenda kuyamba omuntu ono nga nkozesa theories. I'm going to be using practical knowledge in the counseling field. Kuba tetubisobola. Okimanyi nti kati gwe okimanyi when you have a headache omira panado otereera buli omu akimanyi. Era bwe nkikugamba maafosa musawo. Am I a doctor now? No. My dear, do you know when you get a wound, get a first aid kit? Ompe nti musawo Emma obadde otya. Buli omu abisobola. Naye oli ajja nakugamba naye olina headache. But how long has it been on? Ndi musawo kukinumidde kati weeks 2. Gukulumira wa n'atandika emirimu gye nti mpune no mu nkoto mpulira nene mabbali nagamba eno mu nkoto maybe oba okooye naye woŋŋamba nti mu nkoto emabbali n'eno nti yonna wakuluma. I suspect something like this. Watya n'ogendako mu sikaani
oyinza okuba nga there is something ogenda okwesinkana nga omusawo agoyinze deeper mukwano gwo kyagenda okugamba mutwe gukulumira wa musuwa kyo gutera okukuluma guneeno oba ogwa wano mukyenyi tebabimanyi ogamba nayo kapanado genda ko mutoyi bye bagamba bannaffe waneeno. Those people are so funny. I know. But so, when do I like ndabadde omwana wange nti kakati waali sikyalina kyakuzza omwana kati kiganye. When you realize that you and your child are having misunderstandings instead of having a connective conversation. Okay. Kasota niko kwogera n'omwana ng'olaba asika omugwa naawe akayana naawe buli kaseera. No, me I don't want. Me I want to do. Obana omulaba nga bw'omugamba asibye n'akyusa face. Manya nti now I am not in control. And it is okay to appreciate that you're not in control. And you seek help. Because sometimes even us as parents, lulusi tusobya abaana baffe ne tutamanya nti tubasobezza. But out of pride omwana azaamuzaala omwana yewana ne weerabira nti no yes gwamuzaala naye ate ogenda mufiirwa. Nze nagambako omuzadde omu naye omwana mubutuufu omukubidde bwerere mwenenyeze nze mwenenyeze omwana owange ku mmere yange n'ennyumba eyange sikisobola kakifuuwe. Gwe lwaki ku mulimu gy'okola mukama wo wakuvumira obwerere oyagala akwetondere? Lwaki naye wandigambye ye mukama wange kanvume. But is it proper? Omuzadde okwetondera omwana? It is proper. Kimuyigiriza ki? Kimuyigiriza okubeera omwetowaze nti ne wobeera mu position eyawaggulu kakkana kibugirira muno bali ba functional leader omusika n'agamba mune munyambe kubanga yes you're in the commanding position naye ate jjukira bano bantu nga ggwe ekikwawulako bwe buyinza bw'obalinako. Even you as a parent kivuga ne mu Luganda tulina olugero nti n'omwana omuto akuba eŋŋoma n'ozina mukulu n'azina naye n'agikuba atya nga buli bwagezaako gikuba obugalo ajja tukikirana naye agitunulira bw'ati agigambe weekube azine kubanga gwe wamulemesa okubanga atuusemu eyo level. Kati ono leader gwe tutegendereka gwe tutandisa okugrominga bw'atandika okwegayirira abantu ba leadinga tekimufuula nga ali weak. Okwegayirira it's different. Pleading and requesting for support are different. Okwegayirira n'okusaba obuyambi kyanjawulo. Okwegayirira kwe kulemera ku nsonga bambi n'obeera nga gwe wafuuka bambi. Then kati awo manya nti waliwo system gy'okozesa etali ntuufu obukulembeze bwo. Ekituufu kiri nti manya ki ekikolera bano abantu. There are some people nti ekibakolera gwe kujja kubawa program earlier. Omwana n'amanya nti next week we are the one in charge of cleaning the whole compound. N'ategeka obwongo bwe bwonna so that by the time it arrives talina resistance. Waliwo omwana agenda okujja omugambe by the way when we finish cleaning on time we are going to be able to do the rest of the things we want. Ye yetaga motivation. No manya, there are very many ways in leadership you can be able to attract and help everybody else do the right thing. How does the society help mukulinacharinga bakugrominga aba leaders, functional leaders? First and foremost, tujje emotions mu bintu bino. Nti omwana ne waba asobezza. Yes, nesoko jjemu emotions zo. Kati gwe kikusanyusa bw'ensooka okuvuma ate ne gamba ekyokola. Tuli bantu bakulu wa. Right. Ensooka nkusisinkana ne kugamba ekigambo nga kinene nnyo. Then netandika okugamba kati you should have done this. Yes, you'll hear, but you won't do it. Kubanga ojja boli munyiivu. Kati abaana bano society, how do we come in? Let us not be so much of negative with our children. N'oba mwana wa muganda, mwana wa gundi oyo omulaba entambula empola ze z'abamalaaya. I know. You're off. Oyo mwana ne bw'oligizaako mubulirira tagenda kuwulira. Kubanga bamugamba dda nti malaaya kyekimuli mu mutwe musunguwavu. Naye bw'omusika n'ogamba gundi naye nakulabye otambula ne bagundi. It's not good for you. Yayambe like be positive. Don't be so negative. Be positive. No watch labye nti asikoze mu bukyamu muyite mabbali. Omugambe nakulabye n'oyo omusajja naye munnaye azannya n'abaana. Nga tona baana kumuloopayo waabwe. Tandika n'omwana. Omwana agenda kuwuliriza agambe nti olaba ono yandabye n'atagamba mukadde. Ate n'ayogera nange. They will find it positive. Of course, not all of them, but mpola mpola. Right, nature mukama gy'atandise okusindika. Nsaba singa omuntu aba akwetaaze because ensonga zino nkulu kubanga jjukira emintu emitoka gye tulina be batuuze abagenda okubeerawo enkya abagenda okujuza parliament bagenda okujuza positions ennene mu ggwanga aba asobola kufuna atya? Osobola okunfuna osobola okukera ku socials zange on Twitter it's Gita Emmanuel.
or at Gita Emmanuel. You can be able to reach me there. So no kukubira ku simu 0780 not musanvu munana noti 66 mukaaga 23 29 29 WhatsApp kweri WhatsApp kweri osobola okunkubirako osobola okunsindikira message ne tulaba tuzimbe abakulembeze abanaakola saabo abagenda okujjuza ebifo kubanga bangi mbalaba n'otulo balina tungi otegedde neyanzanya olwakadde neyanza nange okunnyaniriza zikiriza n'omulundi omulala nkuyite omulungi alhamdulillah mukama nga akkiriza nja kubeerawo mukama naawe ajja kutukuumira nga bw'osomesa eggwanga amen. Mbeere bulungi until next time ciao.